Tuggussa Enssonga. Kati kola olunaku lumu kati bo bali batrackinga buli gwenjogera naye kati ne bajja ne batrackinga Alex oyo omuvubuka mwennyini ex wange boyfriend ya ne bamutrackinga ne bamukubira ne bamugamba omuwala Karo omumanyi n'abagamba ya ne bamugamba tubadde tumwagala kati ne bamutiisa n'abagamba enkya kuba bamukubira ku Sande n'abagamba enkeera tulina okumitinga ne Karawa poliisi ngenda muwaki namuwa sente z'emitwalo 6 maybe awo musobola okukola kye omufuna yaso najja ku makyanga bulijjo bwenzijja okukima ki sente kati kola lwe najja nensanga mu ofiisi mwe nali nzija sente nga mulimu abasajja 2 wabasangawo be bakusookawo be bansookawo bangamba mwami Siraji omumanyi bambuuza Siraji nembagamba yamumanyi nebangamba agamba oyinayo emisango naye kati nze nganze nali siina misango gye mmanyi na Siraji. Oli mu byabulamu olina byagala okumanya kubikwatagana mu byobulamu amanya agageze MC Karo nkukowoola gwe wenna gy'oli nga nkutegeeza nti aba New Afro Canadian Inc. Valence omusomo ogusookedde ddala guno bakutumye the first international empowerment conference on healthcare and medical sector. Guno n'omusomo gugenda kubeera wano mu Canada, Toronto, Ontario wali ku 237 Sackville Street. Mwe namba kowoola nga mbategeeza mwe ba international exhibitors mugenda kusasula $500 eza US ate mwe ba international delegates mugenda kusasula $350 eza US. Wonna gy'osinzidde oli mu Africa, oli Asia, mu abali mu Europe, abali mu North America, kano ke kaseera kammwe mujje mwewandiise kubanga omusomo guno gugenda kubeerayo mu June ennaku z'omwezi nga 28 okutuuka nga 3 omwaka ogujja ogwa 2024. Yonna gy'osinzidde okubeera jangu kubanga ke kaseerako guno omusomo gugenda kubeera gwa kabinyo ate nga gw'amaanyi mujje mwewandiise mulinda ki? Have you always imagined earning money while taking care of your family at the same time? If you're from Africa and reside in America, UK, Canada, or Europe, well, this can be made a reality with online business. Achieve the freedom and flexibility you desire, whether you're a stay-home mom or seeking to take control of your life again. Discover a way to kickstart your journey to become your own boss with a successful online business. You work from home or anywhere and spend time with your family or even travel under your own terms. With a proven automated system that does the back-end work for you, no need to be tech-savvy, no need to be skeptical because you're able to file your taxes. Also, coaches and mentors help you through your journey to success. For more information, visit www.sheilainspirecircle.com or WhatsApp or call +177 444 12640. SB4 Media. Tuggussa Enssonga. Ku SB4 kwe tukyeyongera mu maaso n'emboozi ya Kara. Kitundu kyaffe kino kyakusatu ebyamutuukako mu bulamu bwe ku myaka emito. Ngera okujjukiza nti myaka emito bamusiba lwa laavu abadde luzira andi omukulu ye tali redde kubeera nga akyayiwa. Saiti zino ezinoonya sizimanyi naye nange nja zinoonyerezaako kubafunira ababeezi kwe yajja omubeezi we yamufunira ku sites zino kwe banoonyeza mukama namugonnomolako Omuchaina naye Omuchaina byamutuusizzaako ku myaka emito byo bingi. Kitundu kyakusatu tuteekamu akasente baziwa and Sons genda ku Mukwana Arcade weefunira ebikozesebwa ebiri mu original ate nga bakola ne delivery paka wo ku mulyango bakwetera blankets, duvet cover, mattress protectors ebirala binganga ebyo babayita baziwa and Sons
ogendayo tujja kubeera nga ate wejjusa. Nyongera okujjukiza nti basangawo ku Mukwana Arcade mu Kampala wakati ku Mukwana Arcade ojja kugendayo muganda wange tojja kubeera nga ate wejjusa. Bebaziwa and Sons. Tugenda mu maaso n'emboozi ya kala kitundu kya kusatu nga tetunaba kukitandika. Nyongera okujjukiza nti mu June ennaku z'omwezi 28th to 30th omwaka ogujja, lwaki tulanze nga bukyali. Nyongera okujjukiza nti visa ze Canada zo zirimu obuzibu, zirwawo okufuluma, naye nga wo applyinga nga bukyali ojja kubeera nga ate ofuna chance okugenda e Canada. Tulinayo International Empowerment Conference on Health Care and Medical Sector. Conference eyo gwe wenna wadde onoonya ogenza otya Canada, bangi magala kugendako e Canada naye nga tumanyi makubo matuufu mulina kuyitira. Essimu zaffe ziri ku screen okwo, kuba ku ssimu ezo ku screen oba baweereza obaka ku WhatsApp bajja kubuulira emitendera naku applying otya nawe ogendeko e Canada. Yadde gundi yadde conference eyo bya bulamu ne bagambye nti yadde olina akadaala ako ovuga booda mulimu gwonna gwonna gwokola mugende mugyettaniremu. Bingi nnyo ebyokuyiga ebiri mu conference eyo, so muganda wange gwali eyo ojja kubeera Toronto, Canada conference eyo. Genda applying kati ofune chance egende Canada. Nze muzukulu wa Kabajja tuli ne kala twakomye ekitundu kyaffe kiri ekyokubiri nga business y'omuyindi etandise okugwa. Bawaleeseko competitor naye nga guddewo edduuka lyennyini byebatunda byennyini nga te neighbor waabwe ate nga yakola ne delivery. So after kugwa kiki ekyaddako? Business yali etandise okugwa naye remember nali nfunye boyfriend kati oyo boyfriend nga talina mulimu nanyumizaako bye yali ayitamu yenga ye nga kale family gye yali alimu nga beera ne step dad biki embeera gye yali ayitamu. So naŋŋamba ayagala kubanga afuna omulimu naye aveeko ewaka biki. So kati business y'Omuchaina awo mwaka mwebyo ebiseera mwennyini nayo yali etandise okukola ki okugwa. So nentula nembalabalamu nga nemugambako kweno business y'Omuchaina nga Omuchaina ayagala kukola ki, ayagala Omuchaina yali atandise okugamba nti ayagala agiggalewo kuba yali afunye competitor nga ye nga ye yali alaba tafuna ki sente nga business tetambula. So nenyumizako n'omuvubuka naŋŋamba business nga nnungi kuba eyo business nze ŋŋanze okuggyako sente ze baali bansasula nali ngifunamu nti Omuchaina ye yali aŋŋamba kati ng'ayinza okugamba obanga kilo ya 2-5 kati kuba ye yali atunda factory price nga gwosobola otunda 2-8 ng'ofunako. Kati nga olunaku lubanga olunaku lugenze olungi nga olunaku nakolanga n'emitwalo 3 nga teziri ku musaala nga zizoggwe nga amagoba kuba abantu baali bagula nnyo ng'oli asobola otwala ensawo 3 nga buli ku nsawo 10 olinako emitwalo gyo 10 amagoba kungulu. So nenzinyonyolako omuvubuka nemuga business eno nze ŋŋanze saali yagadde kola ki givaamu naye nga ye Omuchaina ayagala kukola ki gijjawo. So omuvubuka naŋŋamba business nnungi ate nange nze kennyini nze ŋŋanze like noonya mulimu. Naŋŋamba tusobola netukyogerako nange tusobola okuteekamu sente Omuchaina ye waaba agiggyewo ffe netukola ki netutandika n'akatini ke tulina netugibuildinga. So netukyogerako nga yali good idea. So nemugamba naye tugenda kuba nze ezo sente ze nali nfuna amagoba nga ndina ebibiina nalina ebibiina nga buli mwezi nalina eky'emitwalo 2 buli mwezi 15. So ezo sente nali ngenda zifuna mu gwokutaano nga nsevinga
so ebibiina ebimu nga nzifuna mu Gwokutaano ebimu December kisinzira ku bbanga y'ekibiina. So nali nyinayo obusente bwange we twayogira ku business ne mugamba business esobola okukola tugamba naye buli omu ayinawo sente mmeka. Kati ye nga ye ku bizibu byali anyumirizaako ne mugamba no, ne mugamba tusobola oteekawo eno business n'okola ki n'okola ya ne mugamba kati nze engeri gye kiti nti Omuchaina agenda kuggalawo ajja kuba ayagala ngendewa ku factory. So ne mugamba tusobola okugatta sente eziriwo ya netulaba buli omu ayina mmeka tukitandike. Tugamba tusobola otandika n'ensawo 2 kuba by then kilo yali oba ku 2.4 ensawo 2 ziyali za 2.4 ya bukadde 2.40. So ne mugamba naye essaawa eno nze sirinaawo ki sente nsuubira busuubizi mu bibiina. Yena ngamba ayinawo ente ze yali ayina nangamba asobola ozitunda netukola ki netukitandika. Nayogerako ne maama we ya maama we abeera Mukyana nayogera ne maama we. At first mama yasooka n'akigaana yanamugamba omuwala wakamusisinkana like ate oyagala kwata sente okole ki okiteekemu mu business like mama yasooka bigaana omuvubuka n'alemerako kuba namuteekamu nnyo amaanyi ne mugamba eno business nze ngibaddemu myaka 3 ndabye engeri Omuchaina gy'akola ne mugamba ate n'amagoba genfunyeeko kuli n'ebbanga ekini like esobola okukola. Omuvubuka n'akiremerako. I remember yafuna bukadde waali 2 kati nga tulina ofuna ensawo 2 naye nga ensawo 2 za bukadde 2.40 kati yali ayinawo bukadde 2 ya maama we yakwata ente n'aziguza maama we. Maama we n'amuwa ki sente naye kwali kubulako 40 nenkwata sente ez'Omuchaina kuba ezo ensawo twazigula nga Omuchaina tanabakola ki tanagivaamu nga twagala tubeere ready nti waviiramu ng'already tulinawo kye tulina. So nakwata sente z'Omuchaina 40 nga takimanyi kuba nze nazijjako nga mmanyi nti omwezi we guggwaako yanja kwata omusaala gwange. Actually Omuchaina yatuuka ekiseera we yagoba oli omuwala nze nanyongera omusaala n'atandika okumpa 550. So nga mmanyi kanzongereko then omwezi we gunaggwaako nja kukola ki ate n'ekirala olunaku nali nsobola ozikola n'enzizaawo. So nemuwa ye kenyini yalinnya n'ajja ku factory okusuubula. N'ajja n'agula soya oyo ku Muchaina. Kati we yajja nze Omuchaina namukubira ne mugamba oyo ali okujja customer waffe. Samugamba nti oba boyfriend oba ki nga customer waffe njagala tube nga tetumuseera lwansonga tugenda kuggalawo business nti tomuseera agenda kuba atugulako. Ne mugamba ayagala kutwala ekifo kyaffe. Nze nali nkiyisaawo Muchaina akole ki aleme tuseeranga we tuba tutaddewo eno business. So ne muintroducingayo nga ki customer. So Omuchaina n'agamba it's okay n'atusalira nako. Actually so yali alina okubeera wa bukadde 2.60 n'atusalirako. Ne mugamba omuvubuka ayagala kukola ki he wants to take the shop abenga atusuubulirako nti asobola otugulako naye ngeno erinnya lya kampani yaffe liba likola ki lisigalawo. So Omuchaina n'akola ki n'akikkiriza naye ye yali takimanyi nti boyfriend oba ki ye yali amanyi nti customer. So omuvubuka n'agenda n'agula soya n'amuleeta naye ng'eby'Omuchaina bikyalimu. Kati ye omuvubuka we yagula soya Omuchaina ye yali amanyi nti omuvubuka ayina oba waaterese naye twamuleeta ne tumutundira awo. Kati soya jjukira yali atambula nnyo mu Gwokusatu Ogwokuna nga tukola we tutyo tuteekamu ebyaffe we tuzaala. Yajjanga kulambula business. Yali alwawo nnyo. Yali ajja kyalumu nga olumu ne wajja tabala kuba yali aneesiga. Yali aneesiga nga olumu mugamba kuba wali olwo yazisangamu ne mugamba za customer yasasudde dda.
naye ajja kujja akoleki yali like yali aneesiga so netubeerawo kati mu Gwokuna Omuchaina kuba rent Omuchaina yali asasula mpaka mu Gwokuna kati ng'abaze nti no rent wagwako like business akoleki agigale kati Ogwokuna nga oguggwako Omuchaina n'aŋŋamba soya asigaddemu mutini mutunde ku layisa akoleki agwemu okomyewo ku factory kuba business tetambula nemugamba it's okay so nenkubira omuvubuka nga wabulayo wiiki nemugamba kati olina okujja obeerewo kuyigiriza engeri gyebikola ki like gyebitambulamu muvubuka najja like n'abeerawo netutandika like nga tubeera ffenna for 1 week nga sometimes nga sikola like 2 days nga njagala abeereyo like nga akola olwo nawe oleese omukozi mu business gwe omukozi nawe oleese omukozi naye nga Omuchaina yali takimanyi kati nze ate nasukka nemwesiga nnyo nga mulekera kuba ebintu by'Omuchaina byali bikyalimu nga mulekawo n'atunda kati nga nze nzija kawungeezi webityo kati ng'olumu mbeerawo naye nemuyigiriza nemugamba kasitoma wakugamba weziti omugamba weziti wakubuuza soya akola ki byonna nembimunnyonnyola osobola omumixinga otya kuba nze nali mbimanyi so nemakinga sure nemuprintingira ebyo byonna explanations kati nga bimuyambako so Ogwokuna we gwaggwako nga rent aweddeko nga lumu Ogwokutaano nali nyina okuddawa factory so nenkoma ku factory naye ng'eri business twatandika nansawo 2 kati we nali nvaayo muzeeyi nyini nyumba edduuka nagenda nenjogera naye nemunnyonnyola nemugamba Omuchaina ali mu kuvaamu nemugamba naye nze nemukwano gwange twagala kukola ki twagala twalawo nemugamba tubadde tusaba tusasulenga mwezi gumu so omuzeeyi nemwegayirira nnyo naŋŋamba unless ng'oli mu kuzimpa kati so nali nakwata bukwasa omusaala gwange jjukira nagali $40 zonna nakola ki nze nazigattako nenkwata $50 kuba muzeeyi yali rent yali ya $50 nensasula rent kati omuvubuka wenaddayo ku factory nemuleka nga yakola ki akola kati wenali ku factory nali nakajja nenfuna sente zange z'ekibiina bukadde 4 nembukwata nenkola ki nobongera mu business kati nga nze buli sente gyenfuna nga nyongera mu business kati wenajja ku factory najjanga mukozi Omuchaina nemugamba sikyayagala kudda ate mubiri ebyaki ebya relationship nemugamba njagala mbeere mukozi wo so wewava eri Masaka wadda straight ku factory nadda straight ku factory so najja ku factory nali nakajja like 3 days nenfuna the 4M ez'omukibiina nga we nazifuna nenziweereza omuvubuka nemugamba zino sente tugenda zigulamu soya olina okujja gwe nga gwe okole ki ogule kuba nali saagala ate nze nkiyingiremu so nemweereza 4M kati obukadde obuna ogattako naana ge nali nkoze eki ge nali ntaddemu $50 egya rent bukadde nga 5 mu emitwalo nga no bera bukadde 4 so nemweereza kati netubeerawo nga omuvubuka najja nasuubula netuba nga twongeramu abali mu nsawo 2 netugenda ku nsawo 6 yanga tugenda nga twongeramu naye nga yo omuvubuka yali tayongeramu kuba yateekamu 2 nakomaawo so nemba nga nze akola ki ateekamu kati waliwo lwe nafuna ddiiru kati ku factory neera wenagenda ku luno nali nkola yanga mpandika receipts customer wajja mpandika receipt like I refill kujuza butto ono yakkiriza obeddeyo ng'omukozi nga takutawanya mu bintu yalaawo yakkiriza naye yagamba nyina osulanga mulumye
era mwe wasulanga nabeerangayo naye nga to having a sex and stuff kisoboka twali tukikola nnyo kati ng'ebiseera ebisinga nali nakagenda 1 week nakikkiriza naye lumu nampita naŋŋamba oyina abasajja abalala like nemubuuza lwaki naŋŋamba lwansonga wakyuka tokyayagala tokyampa budde obeera nnyo ku ssimu yo oyo waŋŋamba muno tokyayagala beera ki girlfriend oyagala beera mukozi nemugamba nkikola lwansonga luli nali nkikola nti nali noonya sente and I was desperate nga noonyawo okutandikira nemugamba naye right now kyenjagala I just want to be your worker yasooka nanyigaawo naye nga nkola naye nga ampisa mu ngeri ate like nakyuka nga he disrespects me nga ayinza okuvumira mu baana bakozi bano bawo oba okoze ensobi ate nga luli yali tabikola natandika nga asobola okukusanga n'akuvuma ng'olumu anza okusasa wa 12 nengenda nenzijuza butto eziwera kuba asobola okugamba juza ebidomola nga 2 n'obeerawo ng'oli mu bijjuza enjala nekuluma n'obanga ayagala ogenda ofuna ekyokulya nga kugamba togenda alya sooka ojjuze kale n'akyuka ng'akuvumira mu baana nempulira nga ndi small so lumu nemugamba kuba ye ekyokwagala nti nsigale nga nsula mu ruumu ye yali ayagala still mbeere girlfriend so nemugamba mbadde njagala from today ndekerawo okukola ki okusula mu ruumu yo then nsulenga n'abakozi mbeerewo nga manyi nti ndi completely mukozi osobola okunvuma nga oyagala nga ki ng'omukozi mugamba naye right now oyagala mbeere girlfriend ate you disrespect me abaana tebampa kitiibwa kuba ku factory nali nkola nga manager nga I order them oba kujuza butto biki so abaana bali nga tebampa kitiibwa nga abaana olumu baŋŋamba n'okuŋŋamba naye akuyisanga slave so wenamugamba yasooka n'anyiiga actually guno mwezi bwe naddayo twali tuyomba nnyo nga out of the blue anyiiga biki lwansonga nali mugambye nti njagala beera ki mukozi nakola naye nga buli sente zenfuna kati ndowooza wayitawo nga like 2 weeks ng'omwezi gunaatera nenfuna ekibiina kyange ekyembaale nenfuna akakadde kamu n'emitwalo 5 era ezo sente bankubira essimu neŋŋamba omuwala azisindikira omuvubuka ng'era buli sente gyenfuna nyongera mu bizinesi nempa omuwala enamba y'omuvubuka naziweereza like naweerezaayo nga newe mba nfunye 3 nga teekamu newe mba nfunye mmeka so nenkolayo gwo gwokutaano kati omwezi we gwaggwako jukira we nali Masaka Omuchaina yali ampa emitwalo 5 so nali manyi nti no kati bwenze ku factory ate ndi mukozi sikyali girlfriend talina kyampa at least agenda kunnyongezaamu omwezi ogwaggwako yampa emitwalo 3 like kyankuba wala lwansonga this time ndi mukola ate nkola nnyo naye ali mukumpa emitwalo 3 so nemugamba emitwalo 3 ate nge Masaka wali ompa emitwalo 5 mu 5 nga sirina kyenkola ntuula butuuzi nemugamba okuva na leero if you want me to be your worker like oyinza okuba nga zino sente ozimpadde lwansonga oli munyiivu nti nagaana okubeera ki girlfriend naŋŋamba kara oyina abasajja abalala lwaki ogaana okukola ki lwaki ogaana okubeera girlfriend wange nemugamba nedda nemugamba ku ssaawa eno nejjusa lwansonga ndi mwana nakulira mu kyaki nakimugamba nakulira ku kyaki ate kyaki tesobola kunzikiriza kubanga I sleep around for money
like teyanziramu naggalawo room nengenda mu office nansanga ngansaba actually yansanga nfukamidde nga ndi mukaba ngansaba nakoona olugi nangamba okaabira ki nangamba nina kyenakukoze nemugamba nedda kati ekyo ekiro nemugamba brother wange bamubanja nemugamba kati sente ze wampadde ekisokera ddala school fees $15,000 nemugamba nina obbawe ekyokulya biki nemugamba ndabira ddala nga byempitamu bingi nemugamba naye okuva na leero mbadde nsaba nve mu ruumu yo ntandika osula naki n'abakozi nakkiriza yasooka n'agaana naggalawo yanzigalira bweru nengena nensulawo nensula n'abakozi waliwo omuwala bamuyita treasure nengena nensula naye kwolwo enkeera yampita Omuchaina kumakya nnyo nampita nangamba genda opakinga ebintu byo obijjewa mu roomu yange yanemugamba it's okay nempakinga ebintu kuba kinali njagala nga njagala beera ki mukozi nga sikyayagala bya relationship nga njagala at least okubanga sente zenfuna ziri clean and so nempakinga ebintu nenzijja mu roomu yaki y'omuwala olwo olunaku lwali lwa Sunday. Buli mulembe gukyuka n'enzimba naye ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tizijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba plan eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting. Kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika tusangibwa Natete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esimu noti 757 noti 54 noti oba noti 772 noti 9 Kato Akura Construction Services Limited Zimba Uganda. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Olunaku lwennyini kawungeezi actually twayomba nnyo nayogera ebintu bingi nangamba nga weyanyamba nali ndabika bubi so nebinnuma nengenda mu room saayogera naye kati nali nengenda mu room kuba already ebintu byange nali mbijjeeyo mu room ye nengenda mu room y'omuwala nali ku buliri ne bankubira essimu ssaawa zaalinga 12 ne baŋŋamba mama wange mulwadde kuba mama wange alina ekizibu kya cancer kati condition was worse ate nga sente zenfunye tezisobola nakunnyamba at that time so webaŋŋamba nti no mama wo mulwadde nnyo olina okujja nafuluma bufulumi nga nkaaba kati we nafuluma ono muwala gwe twali tukola naye naŋŋamba kale obadde ki saamunyega kigambo nempita buyisi ku geeti nga nkaaba saasitula nti ngoye oba ki nakwata just simu nga nkaaba nenfuluma nentambula kati mu kutambula nagenda nentuula eyo mu biti nga mpulira simanyi kyakuzaako kuba nze abadde alabirira famire yange okuva lwe nakola senior 4 kuba sente zonna ze nali nfuna famire yange gye nali nsinga olabirira kati that time nali siinaawo sente nga naye nyina business so
ningamba engeri gye bankubiramu essimu nga mama wange ali bubi kyankuba wala ninkola ki nalina hopes nti sente nsobola okufuna mu business kuba ate business yali akaweza mwezi gumu tetulinamu magoba mangi naye nali nsobola era okujjamu kati engeri Omuchaina yankubira essimu nga nfulumye ne sitagikwata kuba yalaba siriiwo sitagikwata nentambula butambuzi nenfuna booda kuba nali njagala ekyo ekiro okugendawa Embaale kati nenkubira mukwano gwange abeera wanene Konge nemukubira nemugamba ndi stressed pulira omutwe gunnuma nnyo nangamba you can come and what talk to me neninya nenzija era nayogera naye before that ku Sunday okuzako emabega ku Sunday that very Sunday wetwayomba wenajjayo ebintu twali tulina customer bakasitoma bange ab'e Masaka yali ayagala soya ya kati customer yankubira essimu nanga Kara njagala soya yali ayagala tani 2 zensawa 4 nangamba naye sinaawo ki yali ayagala tani 5 ya sina cash kuba ne Masaka era twali tubawola ng'osobola omuwola n'omuwa ennaku kuba nali manyi faamu zaabwe ziri baali bakasitoma bano abanene so yankubira essimu nangamba Kara njagala kwolwo olunaku lwennyini lwe nali stressed nangamba mbadde njagalayo soya so nenkubira Siraj kuba nali ndudde nga soogera naye nemukubira nemugamba nyina kasitoma wange ayagala soya nangamba ayagala kyenkana ki nemugamba nsawo 10 ze tani 5 ze bwe bukadde 11 nangamba yogera n'Omuchaina nemugamba nze n'Omuchaina right now tetuli mukwatagana nemugamba naye kasitoma mulungi asasula Siraji nangamba hey it's okay kanjogere naye nakubira Omuchaina nakola ki nakkiriza nengamba kasitoma nti noweereza ki emmotoka naye kasitoma yali angambye sente azituwa ku Monday nangamba ku Monday ngende mpikinga eki sente so nali bali bakatwala soya kwolwo olunaku lwennyini kati ngenkeera nyina ogenda nkimeke sente bino ebizibu bya mama wange nebigwawo nentambula butambuzi nevaayo ate Siraji yali kasitoma tamumanyi n'Omuchaina kasitoma tebamumanyi nga nze nzekka akolaki so natambula butambuzi nevaayo nensula Ekonge wa mukwano gwange kati kumakya nali obviously nyina ogenda nkime sente z'Omuchaina ndyoke ngende Embaale so neninya kumakya Siraji yankubira essimu ng'Omuchaina amugambye nti sikoze eki sisuze eyo yankubira essimu kumakya nangamba Kara oli bulungi nangamba bangambye wavuddeyo ng'okaaba nemugamba mazima I'm going through a lot nangamba can you talk to me osobola okungamba nemugamba nedda nemugamba right now sisobola kukola ki byogerako like neninya nangamba kati sente z'Omuchaina nemugamba ndi mugendayo kati okola ki okuzikima neninya nengendawa e Masaka ewa customer so by that time oluguudo jjukira Masaka lwali lwononeseemu nga tuyita Gomba ate Gomba wala so nalinnya nentuuka e Masaka saawa zaali 10 kawungeezi so omukyala yampa sente like yampa cash 11 million yazimpa nampa tuziteeka mu kaveera ka black so nenkwata sente nali obudde bwali bugenze nga sobola zitwala mu bank nenkwata ezo sente nentambula nempitira wali ku business awali ki awali business yo wagisanga nga ebweri yali weri gisona yali surprised okundaba kuba yali tamanyi nti nkola ki nzija naye yali ayinawo girlfriend kuba like anyway ebyo biri by the way naye yali ayinayo side kuba we nali factory
yali tansuubira kudda biki that time, so yali afunyeyo omuwala. N'omusangawo ya mu business yamwe? Samusangawo naye baneiba baŋŋamba kuba baali bamanyi. Yeah, ate baali bamanyi business yange. Yeah, so wenamusangawo tetwayogera nnyo kuba nalina stress za mama wange biki. Nenkwata ssente era naye yandaba naŋŋamba ovaawa, ne mugamba nva kima ssente zaki za Muchina. So neninya ningenda ewa Munyendo. Yeah, ningina Munyendo nga njagala zisindika kuba nali ntidde otambula naki nezo ssente. Natuuka Munyendo nga abasinga tebalina ki, tebalina float. Nalinya taxi nentambula nezo ssente mu kaveera naye wali tosobola tegeera nti ezo ssente yakuba okay zaali a lot of bundles naye wali tosobola tegeera. So neninya nezo ssente nentuuka e Busega waliwo mobile money. Nasanga natuuka ssaawa zaalinga 2 ya nenkwata nensindika ssente naye nasanga tebalina float amala. Omuvubuka yali ayinako obukadde 9 ku Airtel nemwe namba y'Omuchina. Nemwe namba y'Omuchina nasindikako naye saakubira Muchina mubuuza nti oba ssente akoze eki kuba amanya nalinga manyi. Kati kuba esimu yange yali teyina muliro naye amanya enamba y'Omuchina nali ngimanyi mu mutwe n'amanya. Kati we natuuka ekyo ekiro nencharginga essimu nempeereza Siraj message. Nemugamba nkomyewo naye mpeereza Omuchina bukadde 9 ku bukadde 11. Mugamba mwereza obukadde 9 wasigaddeyo obukadde meka 2. Nemugamba nja buteekako ku makya. Siraj n'angamba it's okay. Omuchina nampeereza message n'angamba I've seen ndabye obukadde 9 balance aliwa. Nemugamba balance ngenda kukola ki? Namusindika. Kati ekyo kuba enkeera nali njagala ku traveling agenda wa Mbale kulaba mama wange. Ne bankubiranga mama wange ali bubi nnyo. Anko wange n'angamba beetaagayo ssente ez'okumutambuza. Nakwatako emitwalo 3 ku zino ez'Omuchina kuba nali sirinaawo cash. Nenkola ki? Nembaweereza. Nenkozesaako ssente z'Omuchina. Kati ku makya Omuchina nemweereza message nemugamba nkozesezaako ki ssente zo naye ngenda kukola ki kuzizza. Saamuweereza yeka message nempeereza nani ne Siraj. Nemugamba nkozesezaako ku ki ssente naye ngenda zizza. Ne bambuuza ozisasula ddi? Nembagamba ngenda zisasula ki ssaawa yonna. Nembagamba naye simanyi ddi. Kati enkeera ne travelinga ne ku makya nnyo nengenda Mbale kulaba mama wange. We natuuka Mbale nensanga nga ebyetaagisibwa bingi. Nenkozesa ku ssente. Kati mweri ebbanga Omuchina nga nkubira nnyo amasimu ne Siraj nga bankubira bampeereza message ssente ziriwa biki. Nembaga kati Siraj n'angamba ssente ozireeta ddi? Kati Omuchina ayomba nze yakola ki? Nze yamugamba nti noyina customer biki. Nemugamba sisobola kubba ki ssente z'Omuchina kisookera ddala mukoledde liri ebbanga lyonna. Nempeereza Omuchina message nga Siraj angambye nti namuyombesa. Nempeereza Omuchina message nemugamba ku bbanga lyetubaddewo ng'onjagala wali ompaddeko ne ssente ezisinga ki? Ompadde ssente ezisinga wanene obungi obukadde 2 ate nga nkugambye nti nongenda kukola ki? Ngenda zikuwa. Muchina n'akola ki? Nasirika. Kati we nali mu kyalo layini jjukira mu kyalo essimu okuzikyajinga olumu sola. Kati ng'olumu essimu yange ebeera ki? Tebeerako. So natwala like 3 days ng'essimu yange teriiko nentravelinga nenkomawo e Masaka. Nali nakadde e Masaka. Wavemba n'odda e Masaka? Ewali business kuba ali nkyayinamu obutakanya n'Omuchina. Nga saagala sooka kuddayo nga njagala nsooke nzikakane kuba n'engoye nakola ki? Nazirekayo. Navaayo na ssimu yokka. So neninya engeri gye kyali nti nalinayo ennyumba e Masaka ne business ne boyfriend. Neninya we nagenda ku nnyumba kuba natuukira ku business. Natuuka
omuvubuka yaŋŋamba okay like teyali musanyufu kundaba yeah naŋŋamba ebisumuluzo bye ebyennyumba bibino namugamba badde manyi like obeera mu nnyumba like gye twali tubeeramu naŋŋamba no I left like nemubuuza lwaki naŋŋamba just I wanted to be a man like sobola sula mu nnyumba yo kuba ennyumba yali yange sobola sula mu nnyumba ya mukazi nali njagala kukola ki kusula mu nnyumba nange neepangisirize naŋŋamba do you even care oba nsula wansi oba kinga ayogera bingi naye nga simanyi like wa wasinziirira so nenzija nemugamba it's okay nampa ebisumuluzo neŋŋenda ewaka kati esimu yange yali erudde nga tebeerako kati wenazzaako esimu enamba zatandika okumpeereza message like new numbers nga bantrackinga nze nali simanyi nti they are tracking me nga baŋŋamba where are you biki naye nga omuvubuka ankubira yali wa poliisi ankubira ŋŋamba wali takimanyi nti wa poliisi nga sikimanyi ngena kati awo wenadda e Masaka awo nga nvuddeyo Embaale kuba Embaale naliyo like 1 week kati mweri ebbanga jjukira Omuchaina ne Sirage baali bakola ki bankubira essimu wenadda e Masaka nyenzizaako essimu yange nga enamba zinkubira ono Karen nga bamanyi everything about me ng'omuvubuka ŋŋamba yasooka naŋŋamba ndi boyfriend wo nemuvuma nemuganze boyfriend wange mumanyi kati wenabeera e Masaka jjukira omuvubuka bwe yampa ebisumuluzo nemugamba okay nsobola otegeera wobeera n'agaana kati nemwereza message nemugamba right now sikola badde njagala eno business yaffe babiri fena twateekamu nti sente badde njagala at least okubeera nemugamba right now ndina stress nemugamba obutabeera stress timbadde njagala okole 3 days nange nkolenga ki 3 days omuvubuka naŋŋamba tekigenda soboka yakuba nekyadisi nkyaziina naŋŋamba tekigenda soboka nemugamba lwaki nemugamba business yaffe ki babiri nemugamba tosobola kuŋŋaana kukola ki omuvubuka n'abeera nga playing hard naŋŋamba sigenda kukola ki togenda kujja I will not let you near the business kati kwe kugendayo lumu kati we nagendayo neiba waffe eyali ow'edduuka naŋŋamba ayina girlfriend wajjawo y'ensonga lwaki tayagala okole ki ojje so we nategeera nti biyingiddemu ebya girlfriend sayagala birwaniramu oba ngende wala namugamba bugambi batosobola kunzikiriza kubeera near the business then tubale buli omu sente zayinamu ompe sente zange oba gotwala obukadde bwobubiri bwewakola ki bwewateekamu zensigaze ki business omuvubuka n'agaana n'agamba asobola okumpa sente zange naye tasobola kukola ki kuva mu business kuba olaba papa SB4 no business amagoba g'osobola ofuna olunaku gwokka kuba osobola okukola olunaku n'ofuna amagoba like 3 so nali already nakimubalira nga alabira ddala tasobola kivaamu mulimu sente so sayagala kwereega naye kuba ne bakasitoma abasinga nze yabamuconnectingako abasinga era baali bakulira nze okukola ki okumbuuza abasinga nga baŋŋamba watwasanzeewo omuvubuka biki ne mbagamba nedda talina buzibu ajja akole ki ajja baguza bulungi kati omuvubuka we yagaana ne mugamba it's okay kati nga mbitegedde nti biyingiddemu bya girlfriend ne mugamba tubale buli omu ne mugamba kale nze kambale sente zange zinateekamu okole ki you pay me back kati before the business kuba awo wenateekangamu sente nyina mukwano gwange ali bweru yampeerezangako sente nga namugambako ku business kati ŋŋampa nga naye nga tuteeseza nti ngenda muwangako ku ki ku magoba so naye yali yampaddeko ku sente ze nga nzisitaddemu so wenabala sente zonna
bwali bukadde 8 n'emitwalo 6 ne nze nganze ezange zaalimu ezange bwali bukadde 5 n'emitwalo 6 kati obukadde 3 bwali bwa mukwano gwange yaso onabala ezo sente bulungi nemuweereza nemugamba okay waganye okuleka business so this is my money zenjagala bukadde 8 ya namubalira bukadde 8 n'emitwalo 6 nemugamba kati ku nsawo ze tutunze amagoba profit tugenda jigabana kwa twabalamu kogwo omwezi omulamba gutwali tutunze nga tulina mwaka kadde nga kamu n'ekitundu profit ya kuba ezaali zirimu profit ng'ogyeko zino ez'okuba n'okulya yali ajja mu business kati nemugamba kati kwezo sente kamu ekitundu nemugamba ngenda nze mpaako just mitwalo meka 5 osigaza akakadde mu magoba mugamba kuba nawe nkimanyi kwa yali anyumirizaako his life nemugamba nawe nkimanyi oyagala building up your life nemugamba nze sikuinaako obuzibu nemugamba at least wali ngambye nti oyinayo omuwala obaki kuba me and him meeting kyali so fast yeah so nemugamba nze sikuinaako obuzibu just kacyokola mpaki ezange nze nkiveemu nakkiriza nakuwa nakkiriza nangamba ngenda kukola ki ngenda zikuwa nangamba naye ng'omwezi gukoze eki guweddeko kuba sitooko yali ekyalimu nemugamba it's okay kati twali twakamaliriza okwogera naye omuvubuka nakubira mukwano gwange nga mukwano gwange yali ampoze zineno sente obukadde 3 obwalimu namukubira namugamba Harriet mbadde njagala okole ki ompoleyo ku sente zo kuzino karaze yateeka mu business mbadde njagala okole ki ozimpe nze nja kusasula Harriet namugamba sikumanyi sikulabangako nakutegerera kwani ku kara sisobola kukwata sente nkole ki ate nze siwanga kwane sikuwangako sente nze nawa kara nze manyi kara ngamba kati wenkuwola sente nze atakumanyi ngenda kukusangawo okukola ki okubanja kati omwala we yamuddamu waakyo ndowooza n'awulira obusungu lwa nsonga yali alabye nti ngenda kugyamu obukadde 8 business egenda kukola ki obviously egenda kugwa so mu busungu obwo n'ayogera bingi ng'abigamba mukwano gwange namugamba kisokera ddala kara nsobola omubba like tetulina we twawandiika nti oba sente ze yali ampereza kuba amazima sente ze nali muweereza byali bya relationship si nti oba namukubiranga oba netuwandiika nti tutaddewo business byali byaffe nga we mutuula tewali amanyi n'omuwabuli so nagamba mukwano gwange nangamba lekayo namugamba leka okumpa sente zo naye oyo mukwano gwo nsobola omubba ekisookera ddala tetulina kiwandiiko biki ng'ate nga twakava okwogera akkiriza okumpa ki sente zange kati mukwano gwange nankubira nangamba kara sente zange waziwa omuvubuka oyo nemugamba nedda nali zitaddemu nemugamba naye omuvubuka agenda zikola ki agenda tusasula nangamba omuvubuka ngambye temuyina biwandiiko ebiraga ntino ki ntino yakuwa ezo sente nemugamba mazima tetuziina kati omuwala yali ayina recordings audios ng'omuvubuka yakamuweereza nti asobola okwegaana sente kati omuwala nangamba beera mugezi yaso nenkwata nengendawa ku poliisi nze okugenda ku poliisi saagenda musiba nagenda ku reportinga okulaga nti mubanja era agenda kukola ki kunsasula so we nagenda ku poliisi nembanyonyola nembagamba twali tuli mu relationship naye tetukyali naye alina okumpa sente west ne bamuyita enkeera najja ku poliisi teyeegaana sente so nakkiriza we yakkiriza nasayininga ne bamubuuza ogenda leeta ddi n'agamba right now business tetambula bulungi mbadde nsaba engeri kara ye teyakwata zino sente zonna n'azimpa lumu
yampeerezangako buna meka so mbadde nsaba nange muwenga muki mu bitundu nenzikiriza ne mugamba it's okay so yasooka n'atuwa olunaku olwasooka ne bambuuza oyagala asooka akweko sente mmeka ne mugamba engeri gye kiri nti mukwano gwange sente ze like yayombye nnyo nti ali scared nti sente ze zisobola okukola ki obulira mu bino ebintu badde nsaba asooka nfunire ki sente zonna omuwala ye omuwala akole ki akiveemu. So SB4 Media Tuggussa Enssonga nagamba emboozi eno tugenda kubanga tugikuwera mu bitundutundu emboozi mpanvu yeetaaga kuba budde ogiwulirize naye ng'ekikulu mu kyo twetaaga ku magezi gwale yatwala twetaaga ku magezi mukyalo ono ali mu bizibu bingi yeetaaga buyambi okuva bugwe ali eyo atulaba so wuliriza emboozi eno onoomala twe ku magezi oba ku buyambi bwonna naye byo si byangu n'olw'obulango buno ekitundu kyaffe kino kya kusatu kyebanga kikoma wano olw'obulango buno tukomewo n'ate n'ekitundu ekyokuna tovaako ku SB4 Media. Always imagined earning money while taking care of your family at the same time? If you're from Africa and reside in America, UK, Canada, or Europe, well, this can be made a reality with online business. Achieve the freedom and flexibility you desire, whether you're a stay-home mom or seeking to take control of your life again. Discover a way to kickstart your journey to become your own boss with a successful online business. You work from home or anywhere and spend time with your family or even travel under your own terms. With a proven automated system that does the back-end work for you, no need to be tech savvy, no need to be skeptical because you're able to file your taxes. Also, coaches and mentors help you through your journey to success. For more information, visit www.sheilainspirecircle.com or WhatsApp or call +177 444 12640. SB4 Media, Tuggussa Enssonga.